Nkuze kutuuka wano eno sirabangako anemoon efaanaganako ng'eya chairman Nyanzi gye yakoze ne mukyala we. Over the weekend olunaku lwali lwakutaano ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti chairman Nyanzi bw'atyo we yasalawo okubeera nga awasa omukyala we gwe baludde naye ebbanga eddene. Story nagikolera bulungi nnyo okuva gye yatandikira paka gye yaggwera na buli kimu nga bwe kyagenda mu maaso. Naye before ng'embaga tennaba kubeerawo, chairman Nyanzi already yali ategeezezzaako eggwanga mbu ye ne mukyala we tebagenda genda mu anemoon olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa bwe balina obw'abantu bw'abayinza, so tebalina time ya kugenda mu anemoon. Ne tulowooza mbu abyogedde lwakuba embaga tennabaawo, embaga n'ebeerawo, buli kimu nakikuleetera ekyali ku mbaga, engeri abantu gye banyumamu, Bobi Wine speech gye yakola, Spice Diana, manager Roger, abaana ba Bobi Wine, kwegamba omukolo gwali musufu nnyo, omukolo gwali mulungi ddala okuviira ddala mu church paka ku reception yali wali eri ku Freedom City. Oluvannyuma abagole tuba tubasuubira okugenda mu anemoon, ebyo byaliwo lwakutaano, kyakaawo ne basooka basootingamu kaawo ensonga eziba zigizeegizaawo ku lw'omukaaga ne Sande. Kijjukiro olw'omukaaga lwolukale luba lwakuwummula, n'abantu abagenda mu anemoon tosobola kuva mu mbaga n'ogenda mu anemoon, kale n'ogenda mu anemoon ennaku ebbiri esooka ziba zakuwummulamu okusinza nti naye emikolo gibawuubye nnyo. Kati nabo baawummuddemu lwa Saturday, ndowooza na lwa Sunday, actually lwa Saturday. Olwe Sunday mwana watu bagenze kubeera nga bakwasaganya emirimu gy'abantu neera eringa anemoon yaabwe we bati bagikozeemu engeri ya charity, ne bagenda bakwasaganyizeeko abantu bakateeyamba n'abantu abamu abatokomosa omugambo mu bannange struggle y'abaana ebanyumidde bali mu kuwasa mbaga, amayumba bazimbaga bbeeyi, embaga obu decoration yekawa sente nyingi n'ebisigadde ng'ebyo. Kati nsuubira na kino ky'omwana kyogeredde ddala nti yes kuza decorations mwagambye nyingi ddala, yes baafisizzaako ko ne basobola okubeera nga bakwasaganyaako n'abantu abateeyamba abateesobola we batu ne baddiza ku bantu, so eyo gye batuttenga anemoon yaabwe. So enze nga SMX ekyo nkisanyukirwako, nze omuntu ne bw'aliyamba wano nsiba nti bagamba ku SMX media, nze omuntu ne wajja n'ayamba emirundi 8 ng'ayambira mu kamera nga ne wabeera genda okugaba nnusu 5 agamba nange soko gyetegeka kamera awe onkutte bulungi nnyo okwata ka video kano nga ngaba 5 nze sifaayo as long as sente ezo zituuse ow'omuntu gwe bibyo ne Katonda oba wakikola kweraga oba ebyo bibyo as long as ntono omuntu afunye gwe ky'obeera omuwadde oba kimuweredde mu kamera watu kimuweredde mu kamera, as long as nti oyo omuntu abeera receiving afunye ekyo kisobola okubeera nga kimutambuza obulamu, nze sifaayo. So twebaza chairman Nyanzi na buli kimu kyasobodde okubeera nga akola kyokka ate nga anemoon ekyeyongerera ddala okubeera nga etambula mu bitundu ebyenjawulo neera nga agenda sigala ayamba abantu ab'enjawulo. Wano ku SMX Media tujja sobola nnyo okutuusaako updates. Gwe ky'olina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.